Mbabazi akwatiddwa poliisi ebadde edduumirwa akulira ebikwekweto mu ggwanga Andrew Felix Kaweesi mu bitundu by'enjeru ku njegwerego z'ekibuga Jinja. Eyali Ssebaminister wa Uganda Amama Mbabazi leero alozezza ku mbeera y'enkomyo ya poliisi. Mwami Mbabazi abukeerezza nkokola naye kuba mu ddene olwo n'ayolekera ekibuga Mbale gy'abadde alina okuba olukuŋŋaana. Abakuumaddembe nno nabo babadde bamwetegekedde. Atuuse mukono wanayeseewo bulungi olwo wano wasanze Andrew Felix Kaweesi amuyimirizza n'olusegende lw'emmotoka z'abadde nazo n'amulagira agiveemu. Bwatyo Mbabazi agondedde ebiragiro bye yaliko ofiisa we ng'amukubira ne saluti, era bwatyo Mbabazi abuuzizza Kaweesi ambuulira ensonga lwaki amuyimirizza, era Kaweesi n'amutegeeza nti ebiragiro by'alina bimulagira obuteeyongerayo ku lugendo lwe okutuuka e Mbale. Kaweesi agenze mu maaso n'amutegeeza nti alina ebyokusalawo bibiri, ekisooka kuddayo Kampala oba kumukwata atwalibwe mu kaduukulu ka poliisi. Mbabazi alonzeko ekyokubiri ekyokutwalibwa mu kaduukulu ka poliisi, era Kaweesi naye talonzezza n'amuteeka mu mmotoka ya poliisi yogayoga nga bali ku luguudo lw'e Kayunga Nazigo, wuuyo ku luguudo lw'e Gayaza yogayoga nga bali Kampala. Mu Kampala batuukidde ku poliisi ya Kira Road wano e Bukoto Kinyana Mpindi okuva ku kitebe kya WBS. I've come to show solidarity with Amama Mbabazi because, like us, is trying to exercise his democratic right. He's trying to seek change in government peacefully. That is why I'm on his side. Patrick Amama Mbabazi akyali Mw Museveni mu kitegero okuva na leero mumwegatteko ffenna twegatte ku layini emu tayimu yaffe etuuse. Mw Museveni asigaza emyezi 6 nga akyafuga eggwanga lino. Mbabazi Besigye na buli muntu nagwo mulaba buli omu mulekajje ababuulire. It would be wise for Mr. Museveni to become sober and stop stooping so low like he is. What he's doing now is going to embarrass his children and his grandchildren and great-grandchildren. You can't be so bad to this extent. I believe very soon they must release Amama Mbabazi. Just like in the same manner, they must release Dr. Besigye because he's in the campaign. Unless he's going to lock up one candidate and another candidate moves alone. I believe this must stop. Mu kifo kino ebyokwerinda binywezeddwa nga tewali muntu yenna akkirizibwa kuyingira mu mbuga ya poliisi. Ababaka ba Paalamenti nabo bazze naye baganiddwa okusembera awali Mbabazi. Omukungu wa UN omu ku bazze ku poliisi okuyambako Mbabazi okufuna akakalu ka poliisi.